waliwo abakayanira drone ya Isima omugenzi tibagala kugitwala amagezi kamba wegabuwa teri muntu agenda kuzanyira ku bintu bya Isima nga wendi ombuza njogeranga Junior mukwano gwe emmotoka ya Isima taata we yalina okugitwala tetwagala kuyombagana n'abantu totubuulira mbu bisibanya mwali mu kampuni toddamu bitubuulira sagala abantu batusoomoze ffe tulina obusungu ate tuli banyivu sagala abantu batusoomoze ebintu bya Isima byonna bigenda wa taata we period oba mwabikola mwenna oba drone mwagifuna mwenna oba ya company totubuulira don't tell us your nonsense fabana abantu abamu mutulabe musembereyo Stefa febe muliko tuli banyivu nye nnaku zino tetukyagambikako tetukyasalikako musale we are targets so bwe nkugamba nti ebintu bya Isima teri agenda bikwatako drone ya Isima omuntu okayanira otya drone gye batiddemu omuntu oyinza okayanira emmotoka nga nnyiniyo baamutemula lwaki abantu musoomoza emizimu ne mugaa nti emizimu mibi kati gwe omuzimu bwe gujja ne gukutta ng'era tutandika okunenya emizimu luyale n'abantu abamu lwaki muweddemu ensonyi omanyi kati ekiri mu ggwanga lino ensonyi zibaweddemu n'eddiini eddiini ewedde mu bantu abo tebakyaswala abantu bakyalina nsonyi n'okayanira ebintu by'omugenzi ate namala na wiiki mu ttaka gwoba otegeera bulungi oba otegeera bulungi luyale lwaki abantu mwagala abantu babagayo nti muli balogo nemmwe abatalumirirwa ku bantu mwabaki munno yeebase mu ttaka oli ku mmotoka y'edduloni Isima yali ayagala dduloni eyo byebintu byebimu bye yakolaki era Isima byebintu bye yalese Isima talina faamu kyoba yalese nti omugenzi Isima talina kyabugagga kye yalese nti kiikino kye yalese kyokka mmotoka y'edduloni kati ogikayanira oti mbuba ne mujimpe tukikuwa kuki fa abasigaddewo bantu wamma buteebuulirira na butafumeetereza okisegeera bantu buteebuulirira wamma na butafumeetereza nga nange nziraawo ntunula butunuzi so n'olwekyo bannange tugende mpola mpola nawulidde mbu waliwo ayagala n'okuwamba Bloggers Association naye ekirungi ejjo nabadde ku Spark TV nga nina Eddie Mezaya kuba babaddewo olugambo oluyitiŋŋana mbu Eddie Mezaya mbu gwe baleeta ku bwa Blogger President obwa Blogger Association Wisdom Kaye kati ye Vice President Constitution nga bwegamba there will be an election now akalulumye n'abantu temuswalako mwabatakungubagako mwabaki ensi nyivu ensi ekyali mu kiyongobero ng'otandika tuzza mu bululu bwa Blogger era oluvaawo mbu Junior muyombi sibanya Junior atulemesezza nze nange mujja kumala kunzita naye tewali kalulu mu Bloggers Association saagala bannaye tuyombe abasasula ssente zammwe eza gundi eza nomination musooke mulindemu tukyakungubagira president Isima yes let us be fair nga gonoria bakwata ki kundi so n'olwekyo really bintu si byangu abantu batabusa abantu bakaza amaaso ba YouTuber mbatumeddeko nnyo nalaba wano fullfiga abavuma fullfiga toddamu vuma ba YouTuber tebalina kye bakola fullfiga toddamu vuma ba YouTuber fullfiga weesonyiwa abantu wano fullfiga saakulaba mu kuziika ekyanja fullfiga saakulabayo kyokka gwe weefuula mbu walumirirwa nnyo omugenzi Isima nze omuntu yenna nga saakulaba ku maziika nga n'ekyanja saakulabayo nga Isima bamukubye amasasi tolina ky'oŋŋamba
Sasa abantu ba hypocrites. Aine mumara ne mudda ku media ne munonya sympathy. Kati wabadde ovuma baaki ba YouTube. Wabadde ovuma baaki basajja battu. Ba YouTube bakola omulimo gwabwe. Muri eyo mwasamirira abantu sibanya yisima bamulyamu sente. Sibanya yisima bamuliddemu sente. Ani aliddemu yisima sente? Nebaza nnyo ba YouTube abo be muvuma be baliwo walinga yisima bamukubya amasasi. Abayimbi baliwa. Abayimbi abaliwo babali babbulunoke babali. Nze saagala wamma bantu ba hypocrites kukozesa ambeera eno kulwana ntalo zammwe. Nalabye engeri gye baakubyemu omuyindi oyo amasasi nga mukuba wa poliisi ati bulijjo mugamba mbu kamera teziriiwo kati ku luno tezaabaddewo. Hannaayi ekintu ekyo tulina okukisalira eddagala mu bwangu. Otherwise oba tubajjeko emmundu abaziina tusooke tuzizzeeyo kwegamba sikitegeera naye nga byebyo byannaku ku Parliamentary Avenue ezimu ku street mu Kampala ezisinga obukulu kubanga Parliamentary Avenue kwe kuli Parliament, kwe kuli Ministry ya Justice, kwe kuli Ministry ya ICT ya mawulire. Parliamentary Avenue kwe kuli headquarters za prison. Parliamentary Avenue kwe kuli Ministry ya Lands. Ku Parliamentary Avenue kwe kuli Ministry ya Education. Bwe bukulu bwa Parliamentary Avenue. Si street nyangu. Naye kikwewuunyisa ati Parliamentary Avenue era awo wennyini bomu ezaakuba we battidde omuyindi. Kumpi awo era bomu ezaakola ki? Wezaakuba. Mbadde era nerabidde ku Parliamentary Avenue kwe kuli ofiisi z'ababaka ba MP. Ku Parliamentary Avenue awo. So street ya maanyi nnyo. Nnyo. Okulaba nti omuntu asobola okujja n'emmundu n'akuba omuyindi amasasi n'atambula n'agenda. Ekisinga okwewuunyisa omupoliisi ono teyakubiddwa masasi naye. So tusabire nnyo eggwanga lino. Tulisabirire ddala. Tusabire nnyo eggwanga ki? Kubanga gye tulaga nze naawe tulabika twolekedde episode z'amasasi kibadde kitaliiwo. So aba security bakama baffe tusalire ekizibu kino amagezi. Abantu balabika batabuse emitwe. Abantu balabika batabuse emitwe. Kagwe omuntu jajja n'akuba omuyindi misana ttuku oba weewuunya. Abantu b'e Masaka oluguudo lw'e Masaka amazzi gaalututte. Abantu b'e Masaka mwayagala dde okwekutula ku Uganda gwe mukisa gwe muyina. Mwayagala dde okola United States of Masaka. Kati engeri oluguudo gye lwekutuddeko Katonga. Oluguudo lw'e Masaka amazzi gaalututte ye Uganda. Gaalututte. So teri asala kuva eno na kudda eno. Eyo ye Uganda. Nawulidde n'olulala amazzi ge lwatutte. Naye ng'abantu b'e Masaka bano nva mu Lwera. Mwayagala dde okwekutula ku Uganda nti omukisa kati mugukoze ki? Muli mu nsi yammwe.